Tubamaliriza abassebo ne bannyabo kulwa kakiiko akafuzi kulwa management n'abakozi ba CBS FM beebaza okuba nti tusobodde okujja nga tutongoza enkuuka Tumbiiza 2021. Buli mwaka tubeera n'enkuuka nga ebikujjuko ebimalako omwaka, naye olw'embeera eno eya COVID gye tulimu twesanze nti omwaka guno enkuuka tugenda gikola nga tuli mu studio. Tugise enkuuka Tumbiiza nga kyetwagala omuntu ali eyo yenna tulaba ajja kuba atumbiiza butumbiiza radio ye, kizindaalo, mmotoka, wonna wonna oba oli. Ffe okutandika ku saa 12 n'olunaku olw'enkya tujja kuba tuyingidde enkuuka era tutandika. Abayimbi bonna we bali mu studio, tukoze studio zaffe munda nga tuzikoze nga stage namba nga bwe tubeera. N'olw'ensonga tugenda kutandika tugenda kutandika n'ebivu nsonyi mukamwanyi kamala okutuula. Tugenda kutandika ku makya nga tuli mu bidongo. Abayimbi bonna bajja kujja mu studio era studio tuzikoze ne tuziteeka mu atmosphere nga bwe tubeera mu nkuuka eya bulijjo. Ekyawukanye ku nkuuka ey'omwaka guno kimu kyokka, nzira mu bazira yekka bwe tuggyemu, kubanga ekyo kintu kikolebwa nga kya nnono era ekikolebwa mu maaso ga Kabaka nga waali. Omwaka guno tukoze enkuuka ng'eri digito, naye abayimbi, bakomediyani, bapresenta bano bonna, ba DJ bonna bajja kubaawo era tutandika ku saa 12 tusiza ddala ku saa 12 enkeera nga lumu ngera bwe tutera okubeera mu nkuuka. 88 ejja kuba erina ba DJ abaayo n'abakuba ebyayo n'abayimbi abaayo, ne 89 ejja kuba n'abayimbi abaayo era abajja mu miramwa nga bwe kitambula mu radio zaffe ezo mwe tusimba. Tusimba mu mulamwa nti 89 Manduso y'abavubuka abato, 89 y'ababbe Mukiibi n'okweyongerayo bonna gye tusimba. N'olw'ensonga eyo tujja kukuba nga tusinziira ku ebyo bwe biri. Tugenda kutambula olwaleero nga tugitongoza ensonga lwaki tuli wano, naye nga mukama wange bwazze nsaba nsooke enkome wano, mukama wange ayogere okutangaaza. Tunambaliza tujja kufuna bannaffe ba pulezidenti abali wano ate awo tufune ebibuuzo. Nsaba abassebo ne bannyabo twanirize Ssenkulu wa CBS Mukungu Michael Kaweya Mwebe, era nsaba naye annyonnyole atangaaze nze mbadde jabula mu bujaguzi. Mukama wange Yebale nnyo mwami Abe Mukiibi, ssebo ne bannyange ndaba nnamawulire twaniriza tusooka tubakulisa ennaku ez'eggandaalo twakamalako, ate era tubaagaliza omwaka omupya gw'essanyu, gw'emirembe, gw'enkulaakulana. Kyabbassa yakola omukago, yatta omukago mu bannayuganda naddala abantu ba Buganda. Mu mbeera yonna tubasanyusa, tubatuusaako ebintu ebibasanyusa ate eby'omulembe. Tumaze emyaka mingi kusukka mu 25 nga buli nkomerero y'omwaka tubakuŋŋaanya mu lubiri, tubakubira emiziki, tubatuusaako omuzira mu bazira n'ebirala byonna mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Naye olw'embeera eyajjawo eya ssenyiga omukambwe, twatudde ne tugamba nti tulina okugenda mu maaso tubatuusaako empeereza eyo twabasuubiza ey'okubasanyusa mu mbeera yonna. Era ku mulundi guno tubaleetedde enkuuka mu digito, nga kitegeeza nti enkuuka ejja kubatuukako wonna we muli, ku ssimu zammwe, ku TV zammwe, mu madiiro gammwe, mu bisenge byammwe, ku street. Anaayagala okulinnya ku muti abeere n'essimu ye ng'awuliriza agoberera waddembe, kubanga tuli mu mulembe gwa digito. Kale nno enkuuka mu digito tugala kubatuusaako essanyu, ebintu eby'omulembe byonna, omumenganda, obukamu, obubaka bwa Ssaabasajja ne Katikkiro, byonna bigenda kubatuukako. Oba oli mu ofiisi, oba oli mu nnimiro, oba oli waka, oba ogenda mu ssinzizo. Kale nno twagala tubasanyuse mu nkola eyo eya digito. N'olw'ensonga eyo ffe twewaayo okubaweereza mu mbeera yonna, kaabe COVID kakibe ki, tujja kubaweereza, tujja kubasanyusa. Ate era n'omwaka ogunaddako tusuubira tujja kuddamu tubatuuseeko enkuuka mu digito ate neeno ebifizikiro omululu. Tugenda kubalekerera era tufunye okusaba kungi nnyo okuva mu bantu ba Kabaka nti bannange enkuuka
enkuka yaffe nga kati tugireese mu mbeera eno eriwo eya digito. Mwebale nnyo ddala, tubaagaliza okusanyuka okulungi, tusaba mwongere okwegendereza ssenyiga omukambwe kubanga batutegeezezza atazzeemu okusitula enkundi. Okusanyuka kwonna feeyo nnyo okulaba nga mwekuuma kubanga tubaagala tuli balamu okwongera okubatuusaako essanyu empeereza yonna eya Chabasa omugimanyi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo amwange, tweyanziza nnyo ngaba abasponsa baffe abaluba nabo babeeko kye boogera nga bannaffe bapaatina baffe betubeera nabo mu nkuuka. Okuva mu kitongole kya Luba Events. Luba Events nsanyufu nnyo. Ebbanga lyonna lyekolaganye ne CBS okutwaliza wamu n'Obwakabaka bwa Buganda, era omukago guno tugwagala nnyo era tujja gubeererawo emyaka gyonna wanaba nga tewali buzibu bwonna asa babeera nga batwetaaga. Enkuuka y'omwaka guno tumanyi nti egenda kuba yanjawulo nnyo ku nkuuka zonna ezibaddewo. Omuntu bw'omugamba nti agenda kulaba enkuuka ku TV oba ku ssimu muli awulira ekintu ekiyinza okubeera ekizibuzibu, naye njagala omunnayuganda yenno okuguma kyagenda kufuna ekintu kyabadde tafunangako mu ssimu ye. Ng'oggyeko nga bulijjo bwe tubeera nga tuzina, abayimbi bwe bazina ne bakola n'ebintu ebirala, naye olw'okuba nti eno enkuuka ya ssimu, leero twongeddemu ebintu bingi ebisobola okukuma omuntu ku TV ng'olaba ate ng'onyumirwa, kubanga oyinza obutasobola kuzina olw'okuba towulira bidongo bikuba n'amaanyi, naye ate olina okuba ng'onyumirwa olwa feelings. So twongeddemu ebintu bingi nnyo by'ogenda okubeera nga feelings zo zonna zisituka, enviri zijja kusanyuka, obukowekowe bujja kusanyuka, ab'ebirevu mu bigendereze bimu bijja kumaanyuka. Olw'essanyu liri ebintu ebisinga bigenda kukyuka, kubanga egenda kuba enkuuka etafaananako eri. Kati abantu abamu baagala nnyo okulaba enkuuka etubadde nayo mu lubiri bulijjo ey'abayimbi okujja okuyimba, naye eno nga bw'ogambye nti tugenda kugitegekera mu kifo kimu naye ng'ate ereetebwa mu ngeri ya njawulo, kye tuba tusuubira kyokka. Nga bwe mulabye embalaasi ezo, nga bwe muzirabye, nga bwe mulabye basikeeta, abayimbi baffe bonna bagenda okutwegattako. Embalaasi zigenda kubaawo nnyingi, buli omulimbi agenda kugira mu mbalaasi ye ey'ebibomboola, eya bbulu, eya guliini, siteegi yaffe engeri gye bagenda okujjamu okubuukamu okujja. Manyi nti bwagenda okubeera ku TV ogenda kulaba ebintu byotalabako, kuba tugenda kuba n'obudde obubikola, kuba tetulina bantu. Tugenda kuba n'obudde obukola buli kimu nga bwe tusobola, kuba ffe tugenda kuba kyetukola tukisindika bw'osobole okubeera ng'oli entertained. So nze omukisa gwange gwakwebaza nnyo Chabasa kubeera nga tulina omukago nabo, era tugenda kukola buli kimu kisoboka okulaba ng'omukolo gwaffe gubeera mulungi. So abantu mwenna gye muli mugume, mutuule, munyumirwe, mulye, munywe, musanyukire awo, mutumbule. Kalawo mukadde n'atukulirawo omupya. Nga bwe mumanyi waliwo embeera ey'okwekengera n'okwekuuma ekirwadde kino. Nga batukola ekyo, Ssaabasajja Kabaka tusooka okukola kino, okulaba nga tatuggwaako mbeera yonna eyinza